Muhammad Buhari yawangula Goodluck Jonathan mu kalulu ka bonna akakuba mu mwezi ogwokusatu. Buhari yawangula Jonathan n'obululu obukadde 15 mu mitwalo 4. Omukolo guno bannansi ba Nigeria bagwetabyeko bangi nnyo era nga gubaddeko Abuja Eagle Square. Nga tannakuba birayiro, President yavaako Goodluck Jonathan akwasizza didde mbige Buhari ssemateeka y'eggwanga ssaako ne bbendera z'eggwanga lya Nigeria. I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as President of the Federal Republic of Nigeria, I will discharge my duties to the best of my ability, faithfully and according with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Omukolo guno era gwetabiddwako abakungu okuva mawanga amalala agalina enkolagana ennungi ne Nigeria. Ku bano kubaddeko John Kerry ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga za America n'amawanga amalala ne President wa Zimbabwe namukadde Robert Mugabe. Oluvannyuma lw'okulayizibwa, kati President Buhari ayolekedde olusozi Gampalagadde omuli okutereeza ebyenfuna bya Nigeria ebisere bye abayekera ba Boko Haram abawamba bannansi ba Nigeria ssaako n'okubatta obutatadde n'enguzi efumbekedde mu ggwanga eryo.